ab'ebyokwerinda omuli ekitongole ekya Uganda Police, ekitongole ekya UPDF n'ekitongole ekya JAT oba kye tuyita Joint Anti-Terrorism Task Force oba JAT baavayo ne bakola obulumbaganyi ku kibiina ekya National Unity Platform ku kitebe ekisangibwa e Makerere Kavule. Kakati wuliriza, oluvannyuma lw'okuba nga balumbye ekitebe kino, abasajja baakola buli ekisoboka era nga byonna bagenda okubikola baasooka kulwanagana ne kamera kye tuyita CCTV cameras ez'ekibiina ekya National Unity Platform, era kamera zino zaakwakulwayo, kamera zagibwayo okumakinga sure nti ebintu byonna bye bakoze, ebikolobero byonna bye bakoze ku kitebe ekya National Unity Platform oba olyawo nga tebimanyika. Bagenda okukola ebikolwa bino era nga bwe twabagamba nti ku kitebe ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alinawo kamera kye tuyita hidden camera oba invisible cameras zotasobola kubeera ng'olaba, era kamera zino zaaloopye n'okulonkoma abasajja bakulu bano omwali abajje etti era nga bw'obalaba mu byambala awo. Akatambi kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaatadde era n'atuleka tubeere nga naffe tukategeeza ensi. Akatambi kano kalaga abasajja abaali bambadde obukookolo nga kuliko abapoliisi, kuliko aba UPDF, kuliko n'abava mu kitongole ekya JAT, ng'ekitongole kino kiri supposed kubeera nga bategulula bbomu oba nga bajja mu mbeera erimu obulumbaganyi bwa bbomu. Kakati bano be baalabikira mu katambi nga bano be bali ku mulimu ogw'amaanyi okulaba nga bakola ebikolobero ebyali ku kitebe ekya National Unity Platform. Mu bimu ku bikolobero bye baakola bagambye okuba nti baateeka ebyawongo mu office ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, baateeka tracking devices mu office eyo ne offices endala ez'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kyokka ne batakoma okwo, ne bagenda ne balumba emmotoka, emu ku mmotoka ezikozesebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aba atambuddeko. Aba omanyi waliwo lwatambula n'atayagala kubeera ng'akozesa emmotoka ezimanyiddwa. Kakati abakulu bano kye baakola kyeki, baalumba emmotoka nga bw'olaba mu katambi ako, baalumba emmotoka eya bbulaaka eyo gy'olengera wali, ne bagiteekamu tracking device nti singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atambulako gy'atambulidde mu mbeera ey'okwekweka babeere ng'abantu tebategedde wa gy'alaze, baagirumba ne baba nga baagiteekamu tracking device nga kugasse n'ebyawongeera bye bagenda mu maaso n'okuba nga bateeka mu ofiisi ye. Kaakati no we twogerera kye tugambe kye tuyita invisible CCTV cameras zaakwata byonna ebyali bigenda mu maaso, era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katambi kaatadde kengenda okulaga mu bujjuvu bwako, atadde ng'alaga abasajja bano akatambi kano nga kamaze okubeera nga kaba exposinga feesi zaabwe newankubadde baali bazibisse ebikwekweto bye baakola byonna ebyali tebikkirizibwa byonna. Njagala okutegeeza gwampuliriza byonna akatambi kabijjeyo bulungi nnyo, era nawunzika ng'abagamba nti mwali mulowooza oba tuzze tubagamba nti mudiiringa n'omulembe gwe mutamanyi, era message gyakataddeko yeeno yenjagala okuba nga nkusomera nga sinnaba kuba ng'ate nkuwa akatambi kano nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambula. Wulira bwagambye, last weekend when Museveni's son and other security operatives raided the National Unity Platform headquarters, wano n'ategeezezza nti General Muhoozi Kainerugaba mwennyini yaliko kwabo boolaba abayingira, era wano alina authority okuba nga akyogera olw'ensonga nti akatambi kano kamera ze bajjayo baali balowooza nti bajjayo kamera CCTV cameras, kumbe waliyo hidden cameras ze bataasobola kulaba. They disconnected our CCTV cameras and the internet system, took away the digital video recorders. Bajjayo kamera ezo zonna era ne bagenda ne DVD zonna ezaaliko obutambi obwo nga tebamanyi nti ate waliwo kamera endala ezibakwata. Kakati wano n'abategeeza mudiiringa ne generation kye mutamanyi. Kakati njagala obbasampolingako akatono nti eno ye vidiyo eraga ekyo kye mwali mukola kyennyini. Byonna ebimu ku ebyo newankubadde vidiyo zikyali nnyingi era abe baatugamba nti bakyakompayiringa tugenda gikuleetera, wabula yeno gye njagala okuba nga ate ntandikirako. Bwe biti bwe byatambula mukutu gwa Lwetiso TV gwali okuba nga okyagoberera.
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.